kale kya busiru okweyunulira ku by'abantu abalala wadde mwali yonka wamu ng'ogamba ebyabwe bibyo. Okukoowa kujja kufuula omulogo. Ojja kwagaliza abantu bo bafe mbo bitwale. Era tulabye ku bagwagwa b'ekika bw'ekityo ng'omwami afudde. Agasenya golabanga agalimu amagezi n'agakazi ne gajja ne gatulugunya namwandu. Fuluma enju yaffe. Lwaki temwafulumya omugenzi? Era bw'obanga n'abantu abanafu ng'ozaalibwa nabo weegendereze by'olya gye bali basobola okutta. Omunafu ayita wabeeru w'ekikomera kya muganda we naga nti ewaffe. Ate mu Uganda obunafu bwagenda wala oyita ne ku kitali kya muganda wo n'okyesooka. Nze ntiro bbira bono ng'okulonda kusembedde. Kulonda bwe kuba kusembedde abantu banywa enjaga. Enjaga nemwogeza nga ayita ku kikomera ky'abandi nti ekyo kigenda kubeera kiki n'emmotoka eziri munda n'azeesooka n'abakazi abalimu n'abeesooka. Linda kigwa leero kigenda kugwa gwe linda ebyo byaffe olaba tewali kye tulaba. So tokoowa ye meseji ya Yesu. Musabenga bulijjo ate obutakoowa. Obutakoowa gifule principle ya bulamu bwo. Lyewenga libeere etteeka. Lyewe libeere etteeka. Kati eriya ndaba nga nsuze wano n'abalaba nga muli bangi yeebaseemu. Aninze ku Monday ajje muweyo financial assistance. Yebase. Chingambire neighbor. Tuwali walaba Pastor Bujjingo kati. Amulaba. Era bwazuukuka neewuunya bwewuunya. Bwazuukuka aneewuunya. Kuba nazaalaba. Ne tusabako ne yeebaka. Kati azuukuse bukya. Nkyayiko akasajja kalimu kikano nje ngende nkasabe ku ssente siimiridde wano okululu otwo yasaamirira.